Yes, Redison TV kwoli webali kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana gwatambula naffe ebbanga lyonna naawe atanaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kabeere nga kakujjukiza obeere nga tomisinga nsonga yonna. Kakati bano ab'omu Lubigi be baamenye amayumba gaabwe bongedde okubanga bakambuwala. Waliwo omukungu omu avudde mu kitongole kya Buganda Land Board nga kino kyekikwasaganya ensonga z'ettaka mu Bwakabaka bwa Buganda. Ono nno abadde ndowooza agenze kusolooza oba busuulu ate nga ebintu by'abantu babimenye, amayumba bagamenye ng'ettaka ligambibwa okuba nti liri mu kitundu ekya National Environment Management Authority. Kati omuntu ono abadde agenzeeyo sinnaba kubanga ntegeera ensonga ebadde emututteyo, naye abantu katono bamuyuzeeyuze. Gwe ali ku mukutu gwa Redison TV njagala kubanga nkuwa akatambi kano okawulirize. Abantu mu bigambo bye baamugambye mwabaddemu n'ebyokulangira. Baamugambye Kabaka n'omuwamba mwamuwamba, Buganda tetuyambye nga batwala ettaka lyaffe, kati ate muno naki kwata ebipapula byo. Ono okusinziira ku maloboozi agali mu katambi kano nga kiraga alabika abadde omu kwaba basolooza sinakindi okubanga yoyo abadde asoloozanga ssente ezo ng'anona ssente okuva ewa chairman oba chairperson. Era omukyalo oli chairperson mu kitundu kino kye baamenye bw'oba omujjukira omukyalo oyo namukulagako eyakaaba amaziga ng'alaajanira Mmengo nti mujja mutuyambe ettaka lino twaligulako era endagaano ze tuyina, ebyapa bye tuyina bya Buganda, kiraga nti ttaka lya Bwakabaka, naye ate kati batusenze balaga nti ttaka lya Nema. Ekituufu kye ki? Ebigambo byali bingi ebyayogerwa. Gwali ku mukutu gwa Redison TV kansooke nkuwe moment eno ng'omuvubuka ono eyakolekitinganga ssente olabe abantu bye bamugambye, then oluvannyuma nzije nkulage Buganda Land Board kye ki, nkubuulire ne bammemba abali ku lukiiko olwa Buganda Land Board. Wuliriza. Bali mu kumenya abantu tubanoonyereza abantu babawa obusuulu. Kwata empapula zammwe kwata. Bakkirizani n'ettaka lyabwe. N'ettaka mukkirizanya mmwe bali wano bapampa abantu. Bokitegedde bulungi. Mutuleeta bipapula bya Buganda Land Board. Kabaka yali yeegaanye Buganda tennayamba abantu. Batambule batuviire mu aba Buganda banajja batambula kujjalagira abantu babakoleko. Gavumenti etwala ettaka. Gavumenti etwala Buganda esi. Be bamenye bonna bali ku ttaka lyalo. Kati mutuleetere ebyo ani agenda okugenda sijja kugendayo. Agende bugenzi. Gale za Buganda batweganyi tuli Baganda tuwagira Buganda abantu bonna bali mu gavumenti oba wakwanga kyowavanga kimwagizi wa Buganda eyagula property kati otuleetera fete tunoonya amawulire netubidde eriyo tamanyi buzibu bwe tulina wano gwe okay banoonya amawulire kati totegeera gwe omanyi omugenzi mu zaata yagamba mu bajeti ekino kujja tusazisaamu olutupa singa obasanzewo wano wagirabye abantu bali wano bavaane banoonya amayumba gabonoga nti bano banoonya amawulire kati woba obasanzeeyanjulidde nti ndi wa Buganda ettaka lya Buganda abantu bawadde n'obusuulu naye abantu babagoba ku ttaka tujja kukyava no mumizi genda yiyike mutongole twala omuntu wo mutongole twala addatoolodde obusuulu mutongole abantu obusuulu twadde tubuwaggwe abatuuze obutoolatuladira buwaggwe amapanga w'amazima gavumenti ebyo ettaka lyabwe mutuli ba Buganda muvaawa mmwe Kabaka mwamuwamba dde akyaliwo babbimwe namulowooza nti ffe namulowooza abantu tebagala Kabaka waabwe mujja mubonereza singa Kabaka waali singawo ebiri singa tukaaba babbimwe musiriwala abantu basira bweru muri Buganda babajjako obusuulu. Yes, ndowooza obiwulidde bulungi. Bye bigambo bye bamuwerekereza omukulu okuva mu kitongole ekya Buganda Land Board. Bamugambye ebigambo bingi nnyo, naye mu byempuliddemu mu katambi ako ono wa Buganda Land Board agambye nti abo banoonya mawulire, wabula awo nange sitegedde. Bwe nvudde wano ne ŋŋenda ku mukutu
oba website eri official eya Buganda Land Board nengenda nensanga okusinzira ku information eriyo kuliko ba member oba abakiise ku board eyo kyoyinza okuyita ba board members abavunanyizibwa ku nsonga zino amanya kanga bawe n'ebifaananyi bwe biba bisoboka ngenda kubanga mbibawa. That is bwe libanga eno list obanga amanya gano be bantu abo nga tebakyukanga obanga be bamemba abo nga tebakyukanga kubanga information eno bamanyi okubanga bagikyusa. Kati gwe ali ku Redison TV njagala otegeere message yange bulungi nnyo nga bwe njikuwadde. Nkuwa list eno okusinziira ku mukutu ogwa Buganda Land Board oba website yaabwe. Oyo gwolaba bamuyita Omutaka Kamulegeya Francis, oyo member ku lukiiko lwa Buganda Land Board era ng'atuula butereevu nnyo ku lukiiko olwo era okusinziira ku website yaabwe era kyekifaananyi kyenjagadde okuba nga nkuwa. Kati waliwo omukungu omulala yono, oyo bamuyita omukungu Kigundu Robert Henry, oyo naye ali ku lukiiko oba ali ku board eya Buganda Land Board kubanga nkugambye nkuwa okusinziira ku website yaabwe nga bwegamba. Kuliko n'omukyalo oyo. Olukiiko luno lw'abantu 10, kuliko abakazi 3, kuliko abasajja 7. Kati omukyalo oyo gwolaba bamuyita omukungu Nansubuga Mariam naye ali ku board eya Buganda Land Board. Ne kubaako noono oyo naye omu ku bakyala abaliko bamuyita omukungu Liita Namyalo naye ali omu ku bamemba abali ku Buganda Land Board. Kuliko omusajja ono naye njogera mbe nga nkulaga ekifaananyi buli gwe njogerako. Oyo bamuyita Omutaka Kasekende Nicholas, bali ku lukiiko oba ku board eya Buganda Land Board era nga bwe nkugambye nti nkuleetera ba members. Kuliko omukungu Nyombi Alex naye kamukulage omukulu Nyombi Alex ku lukiiko oba ku board eyaba Buganda Land Board yoyo gwolaba bamuyita Nyombi Alex. Bonna abakungu era okusinziira ku setup nga bweri n'ebifaananyi nga byenkuwa. Kakati bwe nva ku oyo kuliko omu ku bakyala abaliko omukyalo ow'okusatu yoyo bamuyita omukungu Nayiga Rehema Seguya, oyo naye mukungu. Kati ate kuliko n'omukungu omulala kugambye bali 10, kuliko abasajja 7, kuliko abakazi 3. Kati oyo y'omu ku basajja abalala abaliko bamuyita omukungu Kasujja Kasule Ayubu, oyo member era naye ku board ya Buganda Land Board. Tebanaggwayo wabulayo 2, gwe kuliko abasajja 7, kuliko abakazi 3. Kati noono naye kuwali oyo bamuyita omukungu Kavuma Paulo Muwanga, oyo naye ali ku lukiiko olwa Buganda Land Board kibayita board members benjagala okubanga nkuwa. Then nasembayo yono oyo nga naye bamuyita omukungu Simon Kabogoza okusinziira ku mukutu oguli official ogwa Buganda Land Board. Buganda Land Board era ku mukutu gwabwe guno gwennyini oba website yaabwe balaga ebintu bye bakolerako, balaga ebintu nga Buganda Land Board byekola era wano nga bakugamba nti Buganda Land Board lwe lukiiko oba Buganda Land Board bino biwanvu sijja bigendamu naye kansooke nkuweeko ebyo obeere nga obitegeera bulungi nnyo. Badde njagala kuwa abo be bayita ba board members aba Buganda Land Board bali 10, kuliko abakazi 3, kuliko abasajja 7. Naye oli gwe bafubutudde mu lubigi tali omu ku bano, saagala ngambe nti ali omu ku bano kubanga ne bano mbasanze eyo ku mukutu gwabwe. Website ya Buganda Land Board eri official. Bwe baba nga bakyuka ngenda kwongera okunoonya nkuleetere endala eriko. Bwe baba nga tebakyukanga be bano era ebifaananyi bya mbirabye n'ebibaddewo byonna mubitegedde. Redison TV kwoli webali kubanga okyagoberera.